agakulukuta nga enkuba etonnye ge tuyita mukoka ogeetaaga nnyo. Bw'obanga ofunye chance enkuba n'etonnya naddala mmwe abaana ab'obuwala abali e Bulaaya ffe tusinga ebizibu. Bw'ofuna chance enkuba n'etonnya ewa mukamaawo ago amazzi agali mu kukulukuta ge tuyita mukoka bw'ogasanganga yoolako oteekeko mu kakebeko kano oteekeko mu kacupako kano. Ago amazzi gagenda kukuyambako okwekuumira mu nnyumba ya mukamaawo nga tofunye kizibu yadde n'ekimu. Ago amazzi gagenda kukuyambako okukuggyako ebisiraani okukukokoolako buli kintu kyonna ekigotaanya obulamu bwo. Amazzi ga mukoka ago munnange eddagala balikozesa okweyambulula bwe tuba tuzze mu lusawo lwaffe olw'ekinnansi mu ggwanga mwe tuva mu Uganda. Amazzi ago bamanyi okugateeka mu bidomola ne bagatereka nga besisi yaago yakukola ddagala eriwonya measles, eddagala eriwonya obuwere, teekako n'okweyambulula. Bw'ofuna chance amazzi ago n'ogafuna enkuba nga etonnye mukoko oyo n'omulaba, funa chance oyooleko obucupa bwo obeere nga obutereka enkulagirire otya bw'ogenda okuba nga obukozesa. Byonna ogenda kuba nga obisiŋŋaana mu eno vidiyo. Mwebale mmwe mwenna abeekuumira ku Shira Adita TV. Shira Adita TV ye YouTube channel gye nnyimirirako okuweereza baganda baffe mwenna abasubscribinga. Naddala mmwe abali e Bulaaya YouTube channel eno mugyetaaga baganda bange. Wano tuliwo kuweewaŋŋana magezi. Omanyi mulimu ebizibu ebimu nga munno yalina okuyambako. Tuyita mu kusomoozebwa okw'enjawulo, buli omu alina ebimunyigiriza mu bulamu, naye gye tukoma okubanga twewa information ono n'akubuulira kino oli n'akubuulira kini, osobola okufunamu ebintu ebikuyamba. Nze ebintu bye mbagamba wano eno nali mbikozesezaako ku bbanga lye mmaze e Bulaaya, nali mbikozesezaako era kinnyambye okukola lino ebbanga lyonna nga sifunye buzibu yadde eri bakama bange ng'ate nkoledde abantu ab'enjawulo, yadde abaana, yadde awantu wonna. Mukoka asobola okuyambako okuteresa obulamu bwo. Gwe wenna atannaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe muganda wange, ky'olina okukola ekigambo subscribe weekiri beera ng'okikonamu, wabula ate akade akali awo akade kakonemu eyo no notification bell bajja kuba bakuwa message buli we tuteekayo video empya bakugambe ojje olabe biki bye tutadde ku YouTube channel. Totusuulirira, jangu otukebereko video zenkuterayo we zibanga zirina amakulu. Munnange juwe like omale okomentinge wansi nawe otubuulire ku kiki ky'oyagala tubeere nga twogerako. Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku mukoka. Mwe abatamanyi mukoka bwati bwafaanana amazzi agaba gakulukuta enkuba ng'etonye. Tofaayo ku ndabika yaago, wabula ffe twetaaga buno bucupa bubiri bwe tugenda okubanga tukolamu eddagala. Amazzi ago ngenda kukubuulira ebigambo by'olina okwogererako ng'era bw'okimanyi nti nno mukoka akukoola buli kyonna ekiri mu bulamu bw'ensi. However much amazzi gano eno abantu abatera okugakozesa balina eddagala eddala lye bateekamu. Eddagala libateekamu nga kazunzanjuki n'ebintu ebirala, naye ffe katukozese mazzi gokka kubanga kyekiriwo ku ssaawa zino eno. Yeetaaza okwongeramu omunnyo, osobola okwongeramu sea salt, naye nze neekakasa mukoka yekka. Bw'omala okufuna amazzi nga gano eno muganda wange, kwata amazzi go g'ogenda okunaaba. Jjukira amazzi g'eddagala gonna amazzi agakola eddagala tebaganaabisa sabbuuni. Kwata amazzi go ogateeke mu bucket oba ebbenseni oyiwemukko ne bwe buba busaanikira busatu oba buna oteeke mu baafu mw'ogenda okubanga onaabira muganda wange. Ekyo bw'okimala bulungi nnyo ogyemu engoye zo otandike okunaaba ng'ova mu mutwe nga bw'olaamiriza ng'ogamba bw'oti ono mukoka njagala ankokooleko ebizibu byonna ebiri mu bulamu bwange. Mukoka njagala onkokooleko omudibo gwe banteekako gwonna ogukokoole ogende nagwo. Mukoka njagala onkokooleko olutwe, onkokooleko obutaganja, onkokooleko amaaso amabi, okokoolemu abalabe bange bonna abayimiridde mu kkubo lyange, onkokooleko amayembe, onkokooleko ebyo byonna ebigootaanya obulamu bwange, onkokooleko ebizibu byonna
ebiri mu bulamu bwange ebigezaako okunnemesa okugenda mu maaso. Buli kikyamu kyonna kye baali bankoze, oba bansindikira mayembe oba biteega oba bidandi oba nabuuka bubuusi ddagala mukoka, njagala obikokoole obeere ng'ogenda nabyo bireme kudda mu bulamu bwange. Kati nno eyo ye nnaamiriza entuufu. Jjukira bw'oba onaaba eddagala lyonna lirina emizizo. Gw'omukyala amanyi okumasturbatinga tokikola. Tonaaba ddagala lino ng'omaze omasturbatinga oba nga weegasse n'omukazi oba n'omusajja. Omukazi oba omusajja omukazi tonaaba ddagala lino erya mukoka okukokoolako ebizibu ng'oli mu nsonga zo ez'ekikyala terijja kukola. Tonaaba ddagala lino eno nga oyonsa yadde ng'oli lubuto munnange bijja kuba tebijja kukola. Wabula woba ng'oli seefu bulungi nnyo osobola okuba nga omukozesa gwegezaako obeere nga onaabako kugana amazzi genkulagiridde mu wiiki emu ogenda bbanga ofunyewo enjawulo. Vidiyo eno weeba ekunyumidde ng'ogifunyemu ekyokuyiga njagala obeere nga ogirayikinga okomentinge osharinge ate era olaikinge. Amannya ensigadde yenze Shila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yaffe eno tujja kuba tubaterayo updates. Imbaagala nnyo.